Omukyala Brenda Miles ensonga lwaki agenda kufumbirwa tumaze ne tugizuula. Nali nebuuza nze nga Vicky lwaki ddala Brenda Miles yasazeewo omulimu gw'obwamalaya aguleke era n'agamba nti kati kantuuze nniya nfumbe. Ngenda kuba nkuwa ensonga entuufu tugizudde ate era ng'erina n'obukakafu. Ali ku Vicky Exclusive ne Wonderboy UG YouTube channels ebbiri esinga okukasuka amayengo gazeewala ddala. Bannange kansooke nkwagaliza omwaka omujja. Happy New Year to each and every queen and king ya subscribing ku channels zaffe zino ebbiri. Bannange nabadde ndi awo nga okuvola nakola story eri eya Brenda Miles. Brenda Miles gwate mumanyi omanyi buli lunaku tufunayo omuntu omupya. Ayo omukyala proud malaya asinziira mu Dubai gyatundira akaboozi ke gyatundira omubiri gwe. So ebiseera bingi abadde nga alabikira mu butambi obw'enjawulo kati ndoza mukutegeezezza mutegedde bulungi mukyala oyo amanyiddwa nga Brenda Miles era nga n'akatambika akasembayo okusaturatinga palasolo yali e Dubai bwe yagenda okuperforminga. Kati omukyala ono Brenda Miles n'azina ne palaso. Palaso naye kye yamukola kyali kika sigamba mu mukwano ngamba ku performance. So ati ndozo omuntu omutegedde bulungi gwe tugenda okubanga atwogerako. Kale n'olwekyo kansooke nkusaba video eno gimpeleka like ate era ogisubscribing ko YouTube channel no bobanga oli mupya gwe mulundi gwo gusose. Bannange ensonga lwaki oteekeddwa okusubscribing ku channel zaffe. Video zaffe zibeera nyimpimpi azibeera well converted ne woba olinako kaddatako katono. Eyo lino ensonga entuufu lwaki tukonvertinga videos zaffe zino ne zibanga zisigaza ekifaananyi ekirungi ate era nga naawe abozitunuulira olabira ddala ng'omutindo gwebwo. Kale kati Brenda Miles twali tuli awo wiiki ewedde gye tukubye amabega mu mwaka oguwedde gwe nnyini ne tukizuula oba navaayo n'ayogera ye kennyini nti ayagala kufumbirwa era mu mwezi ogwokusatu akomawo wane Uganda. Akujjukira nti ali mu Dubai, so mu mwezi ogwokusatu n'asuubiza nti akomawo wane Uganda. Oba oli awo tunoonye ku bazadde be tugende tulye omukolo ogw'okwanjula okwosaako n'omukolo ogw'okukyala. Zibadde teziri busa abangi ku social media ne batandika okumukubamu ebituli. Tasobola tekisoboka, tasobola tekisoboka. Kati konze nali nabijjamu denta mbadde ndi awo nga Brenda Miles ngwa katambi akalaga ensonga lwaki agenda kufumbirwa n'omwana wattu ali lubuto era nga n'olubuto luno omusajja eyalumufunyisa y'omu ye musajja agenda okumwanjula. Tekinnabeera well confirmed nnyo nti ddala kituufu okukyala n'okwanjula gyekuli, wabula ye Brenda Miles akakasa mu mwezi ogwokusatu okukyala n'okwanjula biri talatibu. Kati waliwo akatambi ke ngenda okunnyonnyolako nkubuulire n'obukakafu obulaga nti Brenda Miles kituufu ali lubuto oba tali. Kansooke nkujjukize Abiva Organic basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Guno omwaka bakugamba weegiriise ng'obulamu bweyagala era bagenda kujjanja bakozesa ddagala lya butonde. Gwe wenna asumbuyibwa obulwadde bwonna gwegenda bugenzi bakujjanjabisa eddagala ey'obutonde. Omusawo omukugu Dr. Richard Senjobe akugamba sente si ze bakulembeza, abo bakulembeza nnyo ku bulamu bwo okubeera nga bufuna bubeera nga busobola okulwanyisa endwadde. N'oba tolina sente basobola okulagirira eddagala erijja lyosobola okwejjanjabisa emmere obumere etakola butwa mu mubiri. So kati omusawo omukugu eyakikugukamu ye Dr. Richard Senjobe okuva mu Abiva Organic Natural and Healthy Products. Kati ate teweerabira nti Hajjati Kaloddo ye musomi wa dduwa gwe atawanyizibwa ekizibu kyonna. Guno omwaka gwaffe, mwaka gugwo gwa kufuna masanyu. Hajjati Kaloddo omulombi w'edduwa era omusomi w'edduwa akugamba asangibwa Wakiso oba mukubireko ku ssimu eyo gy'olaba mu kabokisi aka black esembyayo 067 ojja kuba oyogera butereevu naye. Onoonya passport, visa, onoonya butuuze mu nsi ndala, onoonya mwagalwa mwami oba mukyala, Hajjati Kaloddo ajja kulombera edduwa. Takozesa bikolwa bya kalogo kalenzi, ajja kulombera bulombezi dduwa ensonga zonna zibeere nga zifunye solution. Kakati Brenda Miles oyo ensonga eyaviiriddeko okukakasa nti yandijja
Uganda najja n'omusajja oyo jukira nti n'omusajja oyo ali Dubai, bombi bali Dubai. Wabula Brenda Miles mikwano gye waliwo mukwano gwe asembyeyo kufulumya akatambi n'akakasiza ddala nti Brenda Miles munnange ennaku zino takyagenda ku street. Ate nga ffenna tukimanyi bulungi nti Brenda Miles abadde nga yeetundira ku street e Dubai. So waliwo mukwano gw'omwa eyavuddeyo n'agamba tayagala kubeera nga yatuukirizibwa amannya, wabula n'asalawo n'agamba nti ekituufu kiri nti Brenda Miles yandibanga ali lubuto, era mu nsonga z'okuba nti ali lubuto omulenzi ono actually tagenda kuba mupya nnyo oba tajja kuba mupya nnyo if God wishes nga tusobodde okulaba kwanjula kwe oba kukyala kwa Brenda Miles omusajja tusuubira okumulaba naye abaali bamulabyeko face ye kansubire nti eri familia gye muli oba kubanga omusajja ono yalizannyako ko naye ku TikTok account ye njagadde mbazanyira akatambi ako Brenda Miles mwe yali n'omusajja ono boyfriend we kati oba omwami we naye nga wemumanyi era omukyala malaye embeera ze baali bakakoleddemu akatambi nga YouTube tesobola tuganya kazanya. So nenzija nkudescribingira omuvubuka oyo kamubagereze ku musajja nga mfunye ekifaananyi ekirungi. Mwenna mumanyi omusajja gwe bayita Douglas Lwanga akola ku NBS. Is it NBS Catch Up? NTV NBS awo. Program gye bayita Catch Up. Douglas Lwanga oyo mumumanyi, sigambye nti Douglas Lwanga ye boyfriend wa Brenda Miles. Kati mbagereza ekifaananyi ekirungi eky'omusajja oyo akuba akatambi kituufu nkayina naye aba akakola mu ngeri y'obuseeguseegumukko nessaagala kubeera ng'oba oli awo YouTube njiyisaamu amaaso eyina amateeka agatufuga n'omwana wattu naffe ke tukolera. So kati mbagereza ekifaananyi ky'omusajja bw'oba omanyi omusajja gwe bayita Douglas Lwanga height ye nga bw'ogiraba muwanvu si naye kati Douglas Lwanga bw'ogamba muwanvu oba omuvudde mumpimpi si mumpi nnyo ate si muwanvu ekigenze ewala ate si munene nnyo wabula ali mu medium size nga bw'olabira ddala Douglas Lwanga ye musajja agambibwa okubeera nti yagenda okwanjula omukyala amanyiddwa nga Brenda Miles era yeyasazeewo n'asigamba nti kati mujje ku street. Ebyaddala batugambye nti Brenda Miles takyali ku street era obukakafu weebuli wabula kati nnyo nga naatera okubeera nga nfundikira akankujjukize nti tuyina Facebook page yaffe guno omwaka twagiguddeyo gye bayita Viki Exclusive. Osobola okuyitayo munnange n'otulikingako n'otufollowingirako ku page yaffe eyo abagiyita Viki Exclusive nga bw'ogiraba YouTube channel bweri Viki Exclusive era ne ku YouTube bw'ogenda okugisangayo logo yemu gye tukozesa, so kijja kwanguyira okuzaawula kuzaabaffe. Tufollowingeko osobola okumanya ensonga zonna nga bwe zitambula ate. Virginius songwriter out Genius Productions I sign out now.